Yes Faadi TV jimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigere kale ntana ya Tamale emirundi siniya kyawulidde sebo bagizimbyeko akayumba waggulu awo bagambye nti Tamale emirundi siniya mbuye mufuwala kizale mufuwala kizale simanya ngo mufuwala kizale bamuzimbidde akayumba ku ntana ine abasinga beebuuza akantu kano bakazimbyeko budde ki bakazimbye mu kiro bakazimbye budde ki kanti abudde nange eggulu budde bwabadde buziba bakatandiseko mangu kubanga bamuzizesa nga munana kisoboka okubanga kayinza okuba kawedde ninga bazimbye sipiidi nnyo nga bakazimbye sipiidi nnyo kansuseeko bakazimbyeko munange bamuzimbiddeko akayumba ku ntaana ebitalo nnyo ku saidi eyo eno bagita Faadi TV gimbagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti mwe benyondozi olengera omu ku batabani be abato abagalanda amaziga gabadde mayitirivu nnyo okuzaama ebyo byannaku maziga nabiwoobe ntiisa yokka y'amaanyi ndoza omulengero omu ku batabani be yabadde akuziza abaana emyaka gyabaddiza gyegyo myaka almost myaka 6 yabadde akuza abaana beebo abamu kwabo batabani be abakulu naye baba akayumba abasajja bakazimbyeko sipiidi ku ntana yange neewuunyiza kubanga omuntu bamusisa 8 tugambe batalise asaawa eyo nyini akadde ako storage nange mwana kansuseeko kakayumbako abasajja ndaba bakazimbye sipiidi oyinza okwesanga obanga bazimbyeko eggulo ku ssaawa nga 9 ne bakeera bukeezi ku makya ne bakamaliriza kisoboka tunagamba ki kisoboka basinga badde beebuuza naye bakazimbye mu kiro naye ng'ate jjukira omuntu bamuzisa 8 olunaku olw'eggulu kibategeeza nti bayinza okuba batandise okukola ki okazimba ndowooza akadde ako essaawa eyo subscribing ongige kale bagita Faadi TV UG mbeebaza ne mbagamba nti mwebale nnyo kubanga mugyekumirako ne mbagamba nti comment section weeri awo obaka bontera mu comment section ate osigale nga ogifollowinga mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti muri big nnyo okubanga mugyekumirako Faadi TV UG omufuwala kizale kitalo kye kyatambala emirundi siniya abayayise bagambye omufuwala kizale baba akayumba bakazimbye mu kiro bakazimbye ku sipiidi tagambika ensimbi ndoosa zaabaddewo akasente kabaddewo kwakana akantu basajja bakazimbidde mu ssaawa naye abasajja basobola okukazimba bannange nneki kasita matiri yabaawo basajja basobola okukazimba olwa omuntu asobola okuzimba ennyumba bwaguuga oba apartment mu mwezi gumu oba ennyumba ey'okusulamu mu weeks nga 3 nebanga ewedde kasita matiri yabaawo buli kitagisanga bwe kiri ensimbi kangambe na ssente kasita zibaawo basajja basobola okukazimba amazima basajja basobola okukazimba n'olunaku lumu basobola okukazimba kane ne bakamala nga bakedde bulungi ssaawa nga 12 ne bajja ne bateekateeka buli kimu ne basimbiza buli kimu ekyokukozesa funa abasajja bo nga 10 n'obateeka nga kiti bakazimba kane ne bakamala kano basobola okukazimba amazima basobola tandise okulaba nti mwattu basobola basobolera ddala okukazimba basobolera ddala ebyaddala basobolera ddala subscribing onyige kale bagita Faadi TV UG mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga munfollowing ne mbagamba nti comment section weeri awo oba kabontera mu comment section ate osigale nga onfollowing updates emba nazo eziba zitambula okwetoola eggwanga Uganda mwabala nnyo mwenna okubanga mugyekumirako gwe yasubscribing edda kyamaanyi kyewakola gwe naate naba kubanga osubscribing ngenda kusaba mbi osubscribing onyigene kale byebyo ebimu ebitambula akadde kano ku mitimbagano bwetegeeza bulungi gegamu ku mawulire aga trending akadde kano ku social media bane mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne mbagamba nti mwebale nnyo okubanga munfollowing ne mbagamba nti comment section weeri awo oba kabuntira mu comment section ate osigale nga ogifollowing bagita
Faadi TV yuji bwatyo mufuuwa Lakizale abasinga bamukazizaako mufuuwa Lakizale Tamale mirundi senior bwatyo bwe yaziikiddwa lunaku lwe gwesaliza wali kalagala kalisizo kyotera zabadde ssaawa 8 ez'emisana awo yaziikiddwa kitalo nnyo nyini ddala aba famire Mukama Katonda okubanga abagumya muli mu mitima munda balina okubanga baguma tewali kyakuzza yagenze omuntu okastaafu yaba agenze n'okaaba si kibi okkaaba naye munnange oyo aba agenze kubanga ffenna tufiiriddwako abantu baffe ne baaba emyaka kati mingi giyiseewo mingi bukyanga bafa singa n'omuntu yamalangayo emyaka 10 ng'adda abaffe bandibadde bakoma nawo dda abaffe emyaka egisobola abasinga almost kati giweze na myaka 2 bukyanga bafa singa badda ne maama ne bwe giba myaka 3 ne bwe giba myaka emeka omuntu wotakoma wotavaayo tadda asigalayo okufa kwa njawulo mu baaba like nga commenting ate subscribing onyige ne kade mbagala nnyo mwena era mbeebaza mwenye okubanga mugyekumirako n'okubanga mwa subscribing ne munyiga ne kade abali Saudi kwosa ne mu ggwanga erya Oman mbatumiddeko ne mbagamba nti muli big nnyo kitalo nnyo ini ddala America University of Chicago Iraq Baghdad Kampala Uganda mwena mbatumiddeko bagamba nti mwebali nnyo okubanga mugifollowinga gwe kikakatako kiri kimu kyokka kikakomentinga osubscribing onyige ne ku kade ebyalo bindekere nzija kuba mbikuwa ebirala byonna kasita okola ebyo byenkugambye ebyo like nga commenting osubscribing ebyo ebisatu ebyo ojja kuba ekintu okimaze nzija kuba kusabula busabuzi mawulire mbe bulungi mwera mbagala nnyo